Munnange ebyomukyala Zari Hassan n'omukulu Shakib birabika bifuuse official tekyali kulanga kulala byonna mbikuleetedde olunaku olwaleero. Nyongera okwebaza gwe eyekomera ku Jika Media nti okola kyamaanyi nnyo nno ddala. Gwe tanaba kuba nga osubscribinga genda maaso osubscribinge likinga ogendeko ne mu comment section ate obeeko ky'oŋŋamba. Sigenda kuba nga mbarisa munnange omukyala amanyiddwa nga Zari abangi gumumanyi the boss lady, one of the biggest socialite in Uganda, Kenya, Tanzania, all over Africa. Zari munnange yalabiseeko mu bifaananyi ebimu nno ng'anyumidde ddala ne mu video ez'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo ng'ali n'omukulu Shakib. Wabula guno gwalabisenga omukolo nno ddala ng'era babadde nga abagattibwa. Kyenyinza okutegeeza mukwano gwange nti ate omukulu Shakib ye emyaka gye si gye giri awo emingi ennyo era nga omukyala Zari Hassan amusingira ddala ku myaka era nga abantu ab'enjawulo bazze bavumirira Zari Hassan ekikolwa kyakola mwanatu ekyokwagala abaana abato kubanga nga bagamba n'oyo Shakib mwanatu alabika ali mu age bracket ate ey'abatabani be. Mwanatu ebifaananyi eby'enjawulo byalaze nga bano bali mu ssanyu eringi era nga balinga abagattibwa nga omanyi abasiraamu yabadde nika wedding wabula ng'eraga nti eringa ey'omunkukutu. Tujjukira emabegakaawo twafunako okukyala era nga kwali kwa mukulu Daddy Andre ne Nina Rose nabyo tebyali birambulukufu bulungi abantu beekanga bifaananyi na video. Wabula omukyala ono Zari Hassan ajja atya ate okusisinkana Shakib. Shakib woba ogenzeko emabegako mwanatu ono kitegerekeka nti ate according to the sources kiraga nti ate ono yali erepa oba yali kiyambi oba omuyambi eyali ayamba ku mukulu Diamond Platinumz era nga ono yali kyaliwa Diamond Platinumz nnyo ekintu mwanatu kyoyinza okugamba nti yamulyamu olukwe. Wabula bigambibwa mbu ate ono Shakib yakuliraawo oba yazaalibwawo kawempe mwanatu kwe kuvaawo ate n'agenda e Tanzania ate okunoonya muwogo era nga mu bufunze Zari okwesinkana ne Shakib mwanatu ate ono yamusanga already ali ne Diamond Platinumz. Awo nno wenkugambira mukwano gwange wegendereze oyo mukwano gwo gw'oli naye. Kigambibwa mbu banate Zari okumala okwawukana ne Diamond Platinumz ono yagenda maaso n'anoonya mwana mulenzi ono Shakib era ne beegwako. Abantu ab'enjawulo bajja babalaba nga bakiringa wabula nga balowooza nti ate Shakib yali security guard wa Zari Hassan wabula yamala n'avaayo lwatu ate n'abyatula nti ono bedeetinga ne kifuuka official era nga mwanatu ssaawa zino wetwogerera kati bano tokyasobola kubaawula. Yes, abantu bangi mugamba nti ate nakyalo ono akyusa abasajja ng'engoye wabula ye agenda maaso n'abategeeza nti mwanatu akola mutima gwe kye gwagala era gwe kiruma yette. Era ono agenda maaso n'abategeeza nti mwanatu ye ayina eddembe lye ng'omuntu okukola ky'ayagala. Wabula ebyo byonna nga bikyali awo mwana muwala amanyiddwa nga Shanita Namuyembwa abangi gumumanyi nga Bad Black ono nno akyekokkola era akyakolima olw'omukyala Zari Hassan ate okumubbako omusajja we. Jjukira ono ex wa Bad Black omwami amanyiddwa nga Shakib mwanatu bano baaliko mu nsonga ate ez'omukwano n'omukyala Bad Black wabula nga essaawa zino mwanatu ali mu ngalo za Zari. Okumanyanga Bad Black mwanatu yayagala mwana mulenzi Shakib ono wande olunaku lumu ono yamuuploadingako mwanatu ne ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ateekayo mwanatu ekifaananyi kye nga cover photo. Kino nno ekiyagira ddala nga ono ali mu nnaku ey'amaanyi. Wetweyongerayo maaso mukwano gwange gwe eyeekomera ku Jika Media mwennange musajja mukulu Bajjo afuddeyo n'awoninga Palaso era n'amugamba mwanatu yeesonyiwe David Lutalo era n'agenda mu maaso n'ategeeza nga Palaso weyeesibye ku David Lutalo olw'ensonga ono talina ate buwagizi era tamanyi oba ekivulu kye abantu banajja. So ono asazeewo ate akole olutalo ku David Lutalo omuyimbi atayina buzibu bwonna asobole ate okufuna fokasi y'abantu mwanatu abanajja mu kivulu kye.
Bajjo agenze maaso n'ategeeza nti David Lutalo abaddewo era nga afulumya music we omulungi era nga ono teyeekobaanidde mu ntalo zonna yadde okuvuma omuyimbi yenna wabula yeewuunya nnyo Pallaso obuvumo gy'abujja ate okwesiba ku David Lutalo nti kino kigendererwa ate kyakwonona music wa David Lutalo atandike okuba ennyimba ezirimu fitina. Bajjo agenda maaso n'ategeeza nti David Lutalo muyimbe mulungi era ku live bandi ono akikuba bulungi wabula bino ayagala kumukyankalanya amuje ku music wo mulungi era n'agamba nti David Lutalo teyeetaaga ate kugeraageranya ku muyimbi yenna kubanga ono azze akuba ebivulu bye ate nga bibeera successful agenze n'akuba ebifo eby'amaanyi tumulaba ono atera nnyo okuba ku Africana awo n'akikuba n'akijjuza wagendako eruweero munnange ono mwana w'eruweero nnyo eyo akuba ebisaawe n'abijjuza era bino byonna nti biraga nti David Lutalo alina qualities zonna ez'omuyimbi ze yandibadde naye ekintu nange kyenyinza okugamba nti mwanattu kituufu nnyo nno ddala kubanga tetulabako David Lutalo ng'akubye oluyimba ng'alina gwavuma tetulabako David Lutalo ng'avudde n'alumba omuyimbi yenna wabula obugambo bwe yayogera mwanattu Pallaso awo mbu we yafunira ate omukisa n'azimbirako ekintu ne kigejja paka we kituuse wabula Bajjo agamba zino nteekateeka za Pallaso mwanattu ate kulabika nga apromotinga ekivulu kye jjukira ono ayinayo ekivulu kye yatuuma Love Fest era nga ono agamba nti kirabika kimutuddemu olw'ensonga teyeesiga fan base ye era tamanyi oba anaakikuba era wano wategeereza nti mwanattu Pallaso yandibadde yeegendereza kubanga n'ekivulu kyategeka mwanattu wabanga akola date waaka kiyinza okumutuulamu ebyo bigambo by'omukulu Bajjo musajja oyo munnange is a promoter wabula ennaku zino yafuuka blogger awo nno wenkubuliza gwe mukwano gwange ampuliriza golowooza mu butuufu Pallaso byonna byakola Kabadike ayagala kupromotinga kivulu kye oba byaddala waliwo olutalo osobola okgenda maaso ate nogenda mu comment section awo noŋŋamba gwe endowoozayo olowooza kyandibadde kisaanidde omuyimbi nga Pallaso okulumba omuyimbi nga David oba amwagalamu bato nabagamba eyo bato yaabo singa ebeze kiba kirungi nnyo nno ddala kubanga tetunnafunayo bato y'abayimbi nga bayimba nnyimba za mukwano era golowooza singa bato eyo eba eze ani asinga genda maaso commentinge wansi awo nyongera okujjukiza nti oli ku Jika Media era nenebaza gwe agyekuumiddeko okuva gye twatandikidde nti okola kyamaanyi nnyo nno ddala era genda maaso osubscribinge gwatanaba kusubscribinga likinga ogendako ne mu comment section nga bulijjo tukikola ate emirimu gitambulire ddala bukwaku nsaba Mukama Katonda abankuumire abampeere ekyo ekisenga